Basabiti yewede nagamba producer nga mabambala zaabwe eti singa omukulu yabadde wano twalinyumiddwa nnyo. Mwami Kafeero tukwebaza bali kubanga otweyunzeko yavunanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abafu. Mulabanga omulimu ogutali gwa muzannyo ogwo naye abadde annyimiza nga tunajja ku mpewo nti abantu bafuna mu ofiisi buli lunaku babeera bangi n'alondawo nagaka ngende eno ntabaganye bano era twegatteko ne mwami ebyabafu akola ku bisonga z'abafu bane mpulira nti avunanyizibwa ku bafu n'engamba bafu kandi mukulu agezaako akola omulimu. Mwami Tegosula Innocent naye yamaze okuba twegattako mukirize buli omu ababuzeeko oluvannyuma ate tujja kulaba bwe tweyongerayo. Mwami Tego buza ku tulaba ku Bukedde TV wano. Neyanza bukuluse butiko abatulaba ne bannange nga tuli wano olwaleero namwe abavaako ku masinzizo mukulikireyo ddala. Njagenda butereevu ku wiiki wiiki gyo ekiro mukama waffe Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu yabadde Budaaki Holland nga balaga emu ku firimu ze ezaakwatibwa mu kunoonya akalulu bwe yali anoonya akalulu. Abazungu ne beekwata ku mitwe ne banyeenya n'embitwe ne balaba omuntu anoonya akalulu nga yambadde bulletproof n'ebyaliwo byonna. Firimu eyo yalaze nnyo kyekiri mu Uganda. Era mukama wange olwaleero njogeddeko konfinya akakisobola njogerako naye n'agamba abazungu baasanyusa te beewuunyizza nnyo kuba firimu yalaze akalunga bwe kaatambulira ddala era yemu ku firimu eziwangudde awaadi ez'amaanyi mu bantu abagezaako okuleeta emirembe mu mawanga ag'enjawulo. Era mu nkola y'emu era gyo firimu yagidde mu kaseera katuufu kubanga Attorney General Saboliza wa government Mwami Kiriwa Kiwanuka yabadde mu lukiiko lwa UN nga nnyonnyola nti mu Uganda teri safe house, mu Uganda teri musirikale asobola kukwatako, mu Uganda buli kintu kyonna kiri mulaala amaanyi. Ekisooka budget emyaka egiyise ebaddemu biliyoni nga 6 n'ekintu bazze bagitema n'eyingira 605 ne bagitema n'eyingira 4 ne bagitema kati bagitemeredde mukama wange budget ekibuga Kampala kinakozesa biliyoni 375 eyo 223 ninga ekyewuunyisa embalirira gye baalaga twetaaga trillion 1.3 trillion ze biliyoni 13 ne batuwaako 305 kama kyenkanankana n'awaka abadde aleka ezakameza ng'olekawo omutwalo kuno n'olekawo 13 ate ng'oyagala emmere y'emu bulijjo gy'osanga ng'oleseewo ziri kati bwe buzigwe tuli mu kibuga Kampala. Nineebaza omukyala Zahara Luyiri Kamala sipiika ow'ekibuga Kampala. Omukyala oyo Zahara Luyiri Kawemakidi akoledde ddala omulimu mulungi yatuyise n'atugamba bannange kye tugenda okukola tutuule tulwande kuba twabadde tusazeewo okusirika busirisi n'agamba naye tunaasirika bajja genda maaso bakole ki okulwanira bannakampala tukole omulimu gwaffe era tukola omulimu gwaffe okuyisa budget. Ndowooza kyekyo ekisembayo okujjako eky'abaana abaana bano baganye okukola ebyo ekakumira eno nalabye Meja Matovu ng'atabuse naye aladisiweeyo kaga nti tekisaanidde naye UNEB yafulumiza ekiwandiiko olunaku lw'eggulo naye saaba bekikwatako ekakumira eyo bawandiike bannyonnyole ki ekyabaddewo ekyaviiriddeko abaana bano mpuliriza aboogerwa kubali abaana 25 naye abaana bano balina gye balina okutuulira ebibuuzo ku ssente emu naye Headmaster yali avunaanyizibwa batambuza mbunaabulawo nga tayimu yogenda okukola ebuuzo etuuse abaana ne bambala ne beetegeka nga tebalaba batwala ne bagamba tulukubeko ebigere ne batambula baatuuse essaawa 4 n'ekitundu nga pepe etambuddeko essaawa 1 n'ekitundu abavunaanyizibwa ku bigezo abadde ku ssente ne babategeeza tebasobola kwegatta ku bannaabwe balinde omwaka ogujja mu dakiika ng'emu tulina obuzibu bumu nga gavumenti bwe yasalawo oba bakugu baasalawo ne bagamba nti omwana omuwala bw'aba agenda ku yunivasite waki bamwongeremu 1.5 era nga bwe baasalawo nti disitulikiti bambi ezitatuuka ku byanjigiriza bimala abaana baayo bafune kwota ejjanga mu institutions eza gavumenti naye ffe tuli mu kibuga tosobola kukimanya mukulu Sebutiko ennaku zino mbadde entambula nnyo mulimu abaana bambi ng'ayita ku lyato mulimu omwana ng'atambula kilometers 15
tukwatagana mulimu omwana ng'asooka kulima naye kati katugambe bino by'okutambula ng'atambula kilometers 10 ng'ayita ku lyato muganda nge bambala zaabwe semakula akimanyi n'abalala omulala nga n'eryato ayita ku bridges ezaakutuka ng'ayitako bw'ati ng'afukambalabako kuleka ebunyonyi eyo ng'abasabaza bokka naye nga naye avuganya n'abaffe abali abasomedde wano n'olwekyo ekibonerezo ekisooka oyo alina okuweebwa ekibonerezo ekikakali omusomesa ayabuzeewo ne ssente z'abaana okubatwala n'ekyokubiri amasomero agasinga tegalina senta namba we bakolera kati enteekateeka eteekwa okuba ennungi maliriza nga ŋŋamba nti abaana b'ekikula ng'ekyo yonna bwefunne bwe batunulamu kubanga abakulira ebyenjigiriza ku disitulikiti bangi kuliko deo kuliko inspector of schools ensonga zo balina ozitunuliramu nti gwe tolina senta namba bagenda kutuulirawa nti wano waliwo obuwanvu ki abaana njagala obbalaba mbagala wali ng'ebula ennaku 5 we bagenda okusula olina bafunirawo ng'ebula ennaku 5 n'ekyo naye nze kyendowooza batunulwemu kubanga tuyita mu kusoomozebwa kwa njawulo naddala abaana baffe tweyanza nnyo abaana abo ndowooza batunulwemu nga mwami Tegusula bwagambye kuba mujja kukkanya nange nti abaana badde muggala emyaka 2 ojja kwesanga bano badde babegera nebegaliza bannaye mugende musome kakati obbazzamu ate omwaka omulala kiyinza obutaba kyangu bakomyawo naye bekikwatako omupiira guli mu ngalo Professor okulaba ku Bukedde TV kaliso abuuza kwatulaba basobole banyabo abatulaba n'abatuwuliriza nsanyuse nnyo okuba nammwe olwaleero era okubeegattako ate okugatta ku bakulu bano okubaako bitwogera ebiri eyo mu bantu kubanga nze ndi mu bantu oli yakola gonaga nti tosobola kuvuganya nawe kubanga eyembwa abeera mu bantu abantu tubeera nabo tetufumba bifumbe naye waliwo ebintu byolabanga firimu nolanga firimu yennyini noganda yeyeeyo naye nga naawe otuukayo era naawe olabanga ensonga zonna weziri naye nga ensonga y'amaka ebeeramu omwami ebeeramu omukyala ebeeramu n'omwana abantu abo babeera n'ebintu kati awo ebintu byebitandikirako ennaku zino ne bibeera nga bivaamu obuzibu abaami okugamba nti byonna byange n'omukazi nga talinaako wadde kyayogera naye nga ate n'omukyala newaba olumu akoze ebintu naddala wano okukalikiwadde mu buwangwa mu nnono ne mu mateeka abakyala abamu babadde bawandiika nga bw'aba alina ssente ye awaayo buwi akakadde akagula ekibanja naye amannya bateekako ga musajja kakati omusajja abamu ne babeera beesigwa oba ne babeera balungamu n'ategeera nti omukyala yeyagula naye kati essaawa zino omusajja oluyitawo emyezi 6 ng'agamba wantu wange lwaki situndawo ate buli gyagenda ewabantu okubalaga endagaano eriko mannya ge kakati awo olutalo ne lubeeraawo ne lutandika kati ate weluva mu nnyumba mu kisenge welufuluma ebweru wabweru omukyala ayinza okufunayo abawagizi 8 n'omwami 10 ne bawuuba ebikoola ate nga abali 10 baagala kusinga musango kubanga endagaano eraga mannya goli so omwami wesanga avuddewo n'alumya omukyala naye nga luli babadde boogera ku domestic violence nga kyeboogerako kubanga domestic violence badde ekola ku bakazi bokka naye essaawa zino waliwo gender based violence nga n'abasajja bennyini ajja nakuyita nagamba tusooka ojje obudde saagala buzibe kubanga ngenda kusula mu ntebe omukyala yankuba mu kisenge omukyala ankuba mbadde njagala okukubuulira naye mbadde njagala nange ontaasa ate nga n'abasajja abasinga kati nabo basiba bintu kudda waabwe maama nzijja ku lw'omukaaga ononaki nti awo omukyala n'abaana bakoze eki banfubudde kati ebintu bino birimu kati omukyala n'abaana ne taata akati niwesanga taata ali yekka mu ggoolo alina okwerwanako mu baana abakyala mu mbeera bweto so basibu ne banjabu nga tukubaganye ebirowoozo bino naawe sooka otunule mu famire yo omanye nti obetewawasa malayika ate noli naye teyafumbira malayika naye nga tulina okutambula tugende mu maaso tweyanza kituufu obufumbo tebuba bwangu oba n'ebisomooza naye bagamba ezenkanakana n'ebisikite zaaka buli bwategeera obunafu bwa munne n'alaba ekyokukola ndoza ebintu bijja banguyira mwami Seegu yansaba obuze tulaba ku Bukedde TV balamusizza bannaye muzeebale nnyo nnyo bye mukola ababiseeko masini zikukulika eyo mu budde obubadde butali bulungi naye mukama ye bw'aba yafa abamutira kalivaayo mu bubi toyinzaga nti enkuba etonnye ennemeddwa weewaawo mwebala okungumikiriza akadde ke mbadde temundaba
naye nga nakomyewo kuli kayu sebutiko bwabaga navuddeyo bulaayo eyo wazibu kiki empewo yayingirawo dda oba walese yakatandika yatandise butandise kati omuzira gunaatera okugwa tunatuukira mu Christmas naye sikyembadde ntegeeza obuzibu gantegeeza kale embeera ebintu bingi ebyebulaaya wali okusomozebwa nga nnaku z'omwezi 31 ogw'omunaana nagenda mu America ndowooza ne December gwa munaana okulabika wano malayo omwezi nenkawo nenyede South Africa eyo nenkomawo kati 11 wano nalaba satellite juzi twagisindika mu Bwengula genda kati Uganda eyina bwetangaaza ensi yonna ekyo kikulu na mpozi bw'otunuulira ekya PLE tuyozaayoza abaana baffe abakoze ebigezo ebyo tusabe muyite bulungi kati tabbu y'abaana bali ogambye kakumiro kale omanyi nasirikiridde bwe nti nga ndaba emboozi eyo neŋŋamba obuzibu bwe tuyina abantu mu butuufu oba kiki abaana baakula mu covid emyaka 2 nga tebasoma otunira omwana omulenzi n'otunira omwana omuwala nga bantu bakulu kubanga baatuula ewaka nga tebasoma ate omanyi okusoma kukonzibya somehow naye batakonzibye tomala gakula obanga alinamu ku break kuba wali oba olya buli mmere obuzuuka budde bw'oyagala kati abaana baakula kati ate era omwongeddeyo omwaka kakati ng'oggyeko okuvunaana oli naye nze manyi tebajja muvunaana bayithawe oli eyabuzeewo webadde balina otutuulira ne basanga nga taliiwo oyo yenamba emu okuvunaanibwa olw'okusuula olw'okulagajjala naye nze nga bwe mmanyi tetujja kulabayo mboozi nti wuuno bamukutte wuuno avunaanibwa naye oyinza olabako ekitundu kyayo wuuno bamukutte bbeeyi n'otagimanya nga police bond sina bbeeyi nga tatuuse kuba ebintu ebimu biba as ABC ng'ate omuntu alina omusango munene kati ng'ekyo kuba abaana future yaabwe yonna olaba abaana abo oyinza okwekanga nga tebazze mu kusoma ye kati awo kiba kita naye era ndowooza yunebutekulankinga kati oyise eki ekimu tokiyise kati olwolagawa kwegana olaba nga future yaabwe eremeddeawo naye bannaye kambuuze yo yunebu kozi ffe twatulira ku mulembe gwa bukenya aliko nawulirako ng'omwawo oyo kati mukulu bo tebasobola kutuulamu ne baga nti tutekewo ekintu ekiri special bano abaana bamiisinza ekigezo kimu tuyinza obbanoonya babaseetingirewo ekirala ekyabwe kubanga omusomesa oli yabagambye temutuula akadde kayiseeko oyinza okulowooza waliwo chief invigilator webagenza okwerema anti kakati kyeŋŋamba nti bonna abo bayinza okwekobaanamu ne bagamba manyi tuleke bano abaana tebakola kigezo olw'ensonga bayinza olowooza olwo ababbidde engeri opapula gye lwafulumyeko nti babayitiddemu kuba essaawa ezo eba mpanvu ne bw'otunuulira abaana baba innocent nnyo gwe bw'okola investigations emabega n'okakasa nti oli yaba disappointinze kati nga nze yakulira mu kyalo tolina bweŋŋamba nze nakulira mu kyalo emaddu nga waliwo ekyalo ate wa mukodomi wange nabeerayo essegero nga nva essegero ziringa ndowooza mayiro 6 ab'emaddu bamanyiyo n'otuuka mu tawuni awo somero lyali mu tawuni maddu RC primary maddu Roman Catholic eriraanya awo kumpiko ne mayiro nga 7 ate nga wakedde kulima kano otambula ate kibi otambuza bigere obuyinja ne bukunyiga ate bw'oyitako eri bbali mu kakuba akatono omusulo sebo omusulo ogulaba gugenda ate olinamu ku nsalikaawo zijjudde ettaka omusulo ne gukulu bana atakulira mu kyalo bino si bibyo munaye tojja bitegeera kati omwana agenda ntuuka mu kiraasi nga yabirabidde byalina okujjuza mu piero kati lwaki tosaasira oyo abebigezo ndowooza mwami Daniel nokorakyo dong saabawandiza ekitongole ky'ebigezo abaana bano tusaba batundulwemu mu ngeri ey'enjawulo kubanga tekwabadde kwagala kwabwe naye ababadde bavunanyizibwa batwalayo ndowooza be bakoze ensobi kyobola bo beewadde nayo ne batambuza ebigere batuuke bakole ebigezo naye nekitasoboka katulinde kye munaasalawo kubanga nalabye ekiwandiiko kisaba abavunanyizibwa ku byenjigiriza ekakumiro bawandiike banyonyole ebyabadde n'oluvannyuma musalewo ekyenkomedde katuwumbulemu tukomewo n'emboozi tugenda kuganyako ebirowoozo mu puroguramu yaffe ya Aga Wiiki tova ku Bukedde TV. ekyamuganda okuva amasuka kukuba ku buliri naye obusiru bwakugamba wasanyusa n'okuba sama n'okola otya tukuleetedde akataliko kufuga wiiki Solomon Afam mwe twegattira naawe ne tukubaganya ebirowoozo Afam Solomon Afam
ku mawulire agabadde mu wiiki nga tegaliiko nfuufu. Nafumbi wakati kyaggwa kikulume. Waliyanka nenya ko bagenda bafumbira buli wamu. Waliyanka. Weebali kuwagira Bukedde TV. Full stop. Yes, buterevu bana Uganda tuli mu kwetegekera World Cup.